Matayo Essuula 17. Ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero n'abooluganda, Yakobo ne Yowaane bokka, n'abakulembera ne balinnya olusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba, amaaso ge ne gaakaayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omuzira. Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Peetero n'agamba nti, Mukama waffe, kirungi okuba nga tuli wano. Bw'oyagala n'azimba wano ensiisira 3, emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ye Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, ekire ekitangalijja ne kijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo. Eddoboozi ne lyogerera mu kire ekyo ne ligamba nti, Ono ye mwana wange omwagalwa, era gwe nsimira ddala, mumuwulirize. Abayigirizwa bwe baawulira ne batya nnyo, ne bagwa wansi nga beevuunise. Awo Yesu n'ajja we bali, n'abakwatako, n'agamba nti, Muyimuke, muleke kutya. Bwe baayimusa amaaso, ne batalaba muntu mulala, wabula Yesu yekka. Awo bwe baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti, Kye mulabye temukibuulirako muntu mulala, okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti, Lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eriya y'ateekwa okusooka okujja? Yesu n'abaddamu nti, Kituufu, Eriya yateekwa okusooka okujja, era alitereeza byonna. Naye mbagamba nti Eriya yajja dda, abantu ne batamutegeera, era ne bamukolako byonna bye baayagala. Bw'atyo n'Omwana w'Omuntu balimubonyaabonya. Olwo abayigirizwa ne bategeera nti yali ayogera ku Yowaane Omubatiza. Bwe baatuuka wali ekibiina ky'abantu, omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amufukaamirira nga bw'agamba nti, Ssebo, kwatirwa mutabani wange ekisa, kubanga mulwadde wa nsimbu, ali bubi nnyo. Emirundi mingi agwa mu muliro, era emirundi mingi agwa mu mazzi. Namuleetedde abayigirizwa bo, ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu nti, Bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza era omubi, ndimala nammwe ekiseera kyenkana wanga mbagumiikiriza. Omulenzi mundeetere wano. Awo Yesu n'aboggolera omwoyo omubi ne guva ku mulenzi, n'awona mu kaseera ako. Abayigirizwa ne bajja eri Yesu mu kyama, ne bamubuuza nti, Lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako? Yesu n'abaddamu nti, Kubanga temulina kukkiriza kumala. Mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza wadde okutono ng'akasigo ka kaladaali, muyinza okugamba olusozi luno nti, Vva wano, genda wali, ne lugenda, era tewali kiribalema. Naye omwoyo omubi ogw'engeri eno tegugobeka ku muntu abatali kusaba Katonda era n'okusiiba. Abayigirizwa bwe baakuŋŋaanira mu Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu ajja kuweebwayo mu bantu, era bajja kumutta. Kyokka ku lunaku olwokusatu alizuukira. Abayigirizwa ne banakuwala nnyo. Yesu n'abayigirizwa be bwe baatuuka e Kafalanawumu, abasolooza omusolo gw'essinzizo ne bajja eri Peetero ne bamubuuza nti, Mukama wammwe tawa musolo gwa ssinzizo? N'addamu nti, Awa. Peetero bwe yayingira mu nnyumba, Yesu n'amwesooka, n'agamba nti, Olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi, empooza oba omusolo babijja ku bantu ki? Ku baana baabwe oba ku bantu balala? Peetero n'addamu nti, Ku balala. Yesu n'amugamba nti, N'olwekyo abaana tebateekwa kuwa? Naye obutabeesittaza, genda osuule eddobo mu nnyanja. Ekyennyanja ky'onoosooka okukwasa, bw'onooyasamya akamwa kaakyo, onoosangamu ssente. Ogitwale ogibawe. Esasulire nze naawe.